LMTV Uganda program ebera stable so somala wano okaba nange wojjo kujja amawulire gali eri nenga tebera mwana Mlesa Lawrence yali behind the camera oba muyite the Virgin Boy omubwati nese sibane sitya asubira njobe mbuze yekyali ko mukama abadaji kumidde banga nengeri janyiriramu nenyambala gyayambala n'abakazi sawa zino kati ali ku mukazi enali adala nange nawe vaawo bero balaba maso wow nenga mwana Mlezi Nectar yabera waleda okubeera nga abitematema ate mwana Mlezi King himself King Montage nabera okubeera nga abikutera wali ku screen abo bo mukama kwegamba ekintu yakibatera mu gunna nenga tewerabira LMTV Uganda banange gende o subscribing o liking o sharing oyagalizeko n'emikwano ne mujja omwagalize noye yakuloma mugambe sikwagaliza musajja wange naye nkwagaliza LM nga bwe kiri tunabikolanga Hajjati we yagambye naye nga bwenjogerera mwana muwala mukyala Pastor Bujingo takyalina mwana muwala in fact mukyala Pastor Bujingo nterezeza mama oterezza ekikiwo kimuweredde ddala Mrs. Makula Susan banange ndi wampe soon tugenda yateekako Bujingo wabula very soon nenga wejoga munnange omwami yamaze okumuyingirizawo emmotoka empya brand new banange bwobanga watondebwa ng'oli wa mukisa omukisa tebaguzibira ne woguteeka wano ogusiba either guba gujja kuvaayo kati atambula atudde nti atambula atudde naye ku luno bamugulidde emmotoka empya ngayiye naye Makula kyeyalunga kikambwe Sala mukazi mulokole Makula mulokole ayinza okugira essala n'ayongerezaamu akalala simanyi naye nga asaba n'okusiiba n'asiiba ye ola ennaku zino essala zikola Pastor Gundi bwe Pastor Mondo bwe yagamba okusabira Gundi wa Bad Black alezemu mwogerako ebyate tobireeta saawa zino kubanga walalo wama essala ekola ono mwana muwala baya n'abalwezo baya n'abaki kyonna kyekiri mukama yakimanyi naye nga munange yamuyiyemu emmotoka n'abalabyeko Samuel bannange nga beekubiza ebifaananyi ne babipostinga ogenda kubanga obiraba ku screen nawe kenyini weerabire omuhabati bonna bali bati batambula beekutte bannange balina gye bagenzeyo balinnye ennyonyi ne bagenda Samuel naye abantu bonna nga bangi ne bambuka amadala babayisiza ku red carpet bonna bati nenga what is going on waliwo nawulidde mukyala eyo mu katale yagambye kyokka bannange sente z'endiga nga zirabye bannange kubuulira njiri nyine waba amugulidde emmotoka bannange omuntu tabeekona yesu wayo omukyala eyo mu katale yagambye nti bannange sente zaffe nga zigenda walafa endiga sorry ekyo kiba kimu kya 10 kiba kimu kya 10 kyokka babisi bimanyi naye nga kyemanyiye omusumba kiba kimu kya 10 kuba bakusabidde n'ofuna ekyamagero bw'ofuna sente n'otwaka kimu eky'ekumi kiba kyegeza kimu kya 10 kiba kyani kyaki musumba kukulyako kukwebeeza wate kati mwagala musumba asiiwuke kubanga ndiga bannange mutulekemu you guys nenga munange yamugulidde emmotoka mpya wenjogalera kati akasumuluza atambula awubakawuba ati bannange muvire mpitewo nze ndiko nenga ebyo ebifaananyi balaba eby'emmotoka wamu ne mukyala Makula wamu ne Pastor Bujingo nga beeraga omuhabati bannange Okay, mbadde balabi balungi okuba program gyatandikidde mpaka gyekomekeredde bannange mbeebaza bwebaza sijja komooko nja kusigala mbeebaza era nja kusigala nfukamira ku mutima anti saa kufukamira physically nja kufukamiranga ku mutima mbagambe nti bannange thank you very much I love you my besties bannange mbeebaza dda mu bitundu ebyenjawulo mwebale nnyo naye nga njagala bajjukiza ali behind the camera abadde Silence ate anoonya omusama ate bitema tibana abikutuusaako checks the nectar ate abikutuusaako yo King Montage King himself oyo yekanga yakikwasaganya akisinga mu kintu ekyo bannange program badde
sijikola nzeka mbadde Joe Mackenzie wamene munange mwana mwala Queen Sylvia wamu banange ne timu yonna gyenkoze nayo Sandra bane n'omusajja omweru banenze banaye abantu abamu bajjanga oluusi sibamanyi naye baŋŋambye Vincent timu anti buli kaseera bateekamu bawandiika abapya kwegamba LMTV obeera mu LMTV buli kimu kyonna oba weeyagala bweyagaza naye nga timu zonna ezitwagaliza ezisharinga esubscribinga mwebale nnyo mwebadde bane tugenda kuba nga tubeerekeza mbeere bulungi mwera